Inside Story Uganda, real source of political updates. Andaba vampita wakyagenda mu maaso nkujjukiza nti tugenda kulonda president n'omubaka wa parliament babiri ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa January omwaka 2026. ennaku tekyabulayo nnyingi nnyo naye ng'abawenja akalulu akakiiko ak'ebyokulonda kulonda kabata omunaana abaagala wa president batambula okukanoonya era leero gwe batadde ku screen eyo yabadde Bunyangabu nga gyakawenjeza waliwo n'abalala bakujjukiza tuyina ekyo kyoyitavaawo mpitewo so yo kabuli andi bwe magava eyo slogan gye wakiwa ya campaign nenga sinungi ate lwakino kubanga siruza nti vaawo mpitewo vaawo mpitewo buli omu ayagala kuyitawo agenda mu ntebe agenda mu ntebe nsegulira nga bonoyita mu kikuubo vaawo buli omu badde nkujjukiza General Retired Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yali mu kalulu ku NRM. Tuyina General Gregory Mugisha Muntu wa Anti ali mu kalulu. Tuyina Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kalulu. Tuyina Honorable Nathan James Ndala Mafabi ali mu kalulu. Tuyina Mabirizi Elton Joseph ali mu kalulu wa CP. Tuyina Honorable Mbarak Munyagwa Serunga Mabirizi kati wa CP luli ali independent. Akati tuyina Honorable Mbarak Munyagwa Serunga mugati gwa Bata wa Common Man's Party. Tunaye n'omwami gweta Robert Kasibante wa National Peasants Party ekyali kya Station Mayanja n'akibalekera ne tubeera ne mwami Frank Bulira eyagambye era gwe ngenda okutandikira ku kugamba bwawangula gundi Stesava yabeera VP atakyasobola ekibiina yakireka bamunenyako genda mu kampeyini za mwami Museveni ng'akubirayo endongo. Terageza kunoonya sente za kibiina. Sente z'ekibiina tozinoonyeza ate wamugjawo. Ziba teziriika. Bamunenya nawandika ebbala ngamba lese emudda mukunta wange. Era mulaba buli rally ya President Museveni abaayo ng'asala endongo n'asanyusa abantu. Mulimu presidential candidate General gwayita Frank Bulira. Luli twamwogerako wano gwe gatumulaba wanoonya kalulu. Okuva lwe bwamuwandiisa. Simulaba n'okumumanya simumanyi. N'okumanya tomumanyi. Wa Revolutionary People's Party olwamala okweyogeramu wa CP Mabirizi Joseph uli yali independent yali namunigina kati yafuna ekibiina wa Ken Luchamus ali wansi wa Ken Luchamus the man kozi Ken Luchamus yesimbyewo yakomyewo Lubaga South wansawo balinga 11 abaagala ekifo ekyo byalekera bakole babadde tebabikoze n'akomawo simusanyufu tamatidde nankola yaabwe gainizize yali atuuseeko tezibadde protected n'agamba kajje mwami Frank Bulira tugogambye tomanyi anenya gavumenti eno nti ate yemulemesezza etya nti baalabanga bw'amaanyi nnyo yakolagananga ne Dr. Agra Kiyingi nti Kiyingi mwali mumutya nnyo President Museveni n'akubira amawanga ageebwe nti muwa nsimbi n'akwata t-shirt ze ne poster yazikubisa bweru zakomako airport ne waziwamba kati sente talina adde omunogo nusu ensonga lwaki takuba campaign nedda kati Frank Bulira ayinza okuba tamanyi kubanga naffe waliwo omuntu yatuwa donation ya t-shirt zayitidde ku kisaawe Entebbe revenue yebeezirina so si government kozi revenue nakyo kitongole kya government bw'ozireeta babala omusolo kubanga naffe batubalidde omusolo era tugusasudde leero kati mwazije bweru baba wa donation yali yatuwa donation okuva e India twazisasulidde today kati ayinza okuba tamanyi naye ngenda mubuulizaako kati gwe gwenja okutuma kuba gwe omumanyi ennyo mutegeera ngenda kumubuulizaako tulabe ki ekizisibye kubanga babiwamba nga lwaki babiwamba nti bamutya lwakuba yali akolagana ne Dr. Kiyingi simanyi lwaki agamba Dr. Kiyingi mwali mumutya nnyo nga mumwekenge nedda Dr. Kiyingi yali mu labor activities yali mu bikola byakiyekera yali mu bikola byekiyekera kyali kimanyiddwa n'endoza n'okukirangirira nga yakirangirira Dr. Kiyingi omugenzi Katonda mu ekiwumula eky'emirembe kakati ono bamukute ne bamugamba nti yali akolagana ne Kiyingi okolaga tebanamukwata kubanga olinganga agamba nti Dr. Kiyingi teyalina baganda be teyalina bazadde be teyalina banyina
oba baganda baba banyina kubanga ze siroza nti baba kwata tolo kubanga bali banyina ba kiyinjo baba baganda be akati ono lwaki agamba nti yali akolagana naye intelligence yamugambye kiki kati busuranze ekyo sikimanyi naye kya T-shirt ngenda kubuuza kyekyazikwasa muwe byebeetaaga abikoleko naye through you through busuru buliro owulidde Frank ojja kuntegeeza kubanga sirowooza nti bawamba ebifaananyi bye nti lwaki teyabikoze wano nti lwaki yabikozesa bweru waddembe obikolerayo waddembe naye alina okuwa omusolo nga bwemuguwadde donation yamu n'omwaka oguwedde waliwo era yatuwa T-shirt oba miliyoni emu era nazo twazisasulira omusolo muli bagondezi b'amateeka wale tumanyimu ebyamwe biyitawo buyisi tebiyita newe mbanvuga emmotoka era ngisasulira omusolo ebaako bino byetwakolanga nga twakayingira ano nga tuteeka jaketi ku mito tebikyakola bakuyoola eyo bibomboola bakuyoola naye ngenda kubuuza ndabe ebifaananyi ebyo babikwatidde kiddala oba biriko biza okuba babiriko ebiwandiiko ebisasa simanyi ebisasamaza ebiyinza okuleeta obuzibu mpozi naye sirowooza kati okuwenja akalwa okutunuulidde otya ekiseera kyetwakatambulamu enaku entono tugende mu January 13 kandidate wange ali olera abadde Bunyangabo ne Kasese enkyagenda mu district endala 2 okulonda kujja kubeerawo nga 15 okunoonya akalulu kujja kukomanga ennaku z'omwezi 13 okunoonya akalulu tekubadde kubi lwakuba emabegako awo kubadde kuyingiddemuko empaka ate nga zibadde teziriiwo naye ndowooza excitement omuntu bw'otuuka mu kifo ndowooza gye bakuwagira ennyo gye bakwagala ndowooza otabuka abawagizi bakutabula naye ng'era nze nkyakubiriza nti abantu bonna banoonya akalulu basange abantu gye bali baleme kuba nga batambula n'abantu nze ndowooza kiyambako kekereza kiyambako obubenje kiyambako ebintu bingi kiyambako n'abantu abalala bakozesa amakubo kyekyo kyokka naye waliwo akajjajjamuuka awo naye ndowooza nako kubanga nawulidde nga right honorable Kyagulanyi Robert nga akubiriza abantu bwe butaddamu kulumba basirikale abapoliisi message yabadde nungi kubanga si kirungi okulumba omusirikale gw'olumba bamutaddewo nga bamugambye nga bamuwadde ebyokukola aidha nga bamugambye wano tewayitawo bantu kati oba omukubira bwereere si aba yeeragidde kati gwe kyoba olina okukola kuwaabira omusirikale oyo eyakoze ensobi sakaluba kagenda bakati kajja kuba ka mirembe kajja kuba ka mirembe abantu tubasaba babeere bakakamu kubanga tubategeeza nti kana akalulu bwe kaggwa omanyi nti bwekakubibwanga olwaleero ennaku 2 abamu batebakyajjukira nakujjukira byavuddemu oba akalulu yakakubya atya oba yakooya atya aba takyabijjukira abazzeeyo okukola kubanga mu buli ngeri yonna kikukakatako okukola mu Uganda oyina kwekolerera oyina okwenonyeza emmere gy'onoolya tewaliwo mmere ey'obwereere kati akalulu bwe kaggwa oluggwa bwe ruti tuba tuddayo okusula ku kyalo we bakuzaala oba we wafumbirwa oba we wawasa nga gy'obeera kati tewabawo ekintu kyonna kyonna ekikuleetera okukyawa omuntu okutuuka ku leveta naye omanyi ogenda n'osanga omuntu nga ayuzize ebifaananyi banga bibotodde abotodde omumwa oba amaaso bagagjeemu n'ogamba ono waba akutte ku muntu ono yeesimbyewo kyekiyinza okuddirira naye ndowooza ebyo byonna ndowooza mu bululu bibeeramu naye nze nkubiriza nnyo abantu babeere bantu balamu bakakamu omunaana bonna obagoberedde oba ogoberera kandwetwoka ne bw'oba n'ogwovuganya omuntu woyino abakuvuganya olina bakubako eriiso kubanga oba oli abayinza singa kugoberera kandidate wange naye ne mutabani wange naye mulaba entambula ze bwe yali mu mukono bwe yali mu mukono nali mu mukono wali eka
naliyeka ne mukubo nalimu noyitawo mirembe byannemerera yakulemerera kuwagizi wabula wanga bungi nnyo byannemerera era gye nalindaga nenkyuka nempita mukubo eddala people power, our power. Yes. Byannemerera naye bambi abantu ndoza babeera basanyufu okulaba ku muntu waabwe gwe bawagira ne bagana n'abalala okuyita mu makubo biki naye ebyo twabimanyiira mwabimanyira mu bulungi twabimanyiira oba tolina kyakola tobona okola ki nti mwami Kyagulanyi era akyabavunaana mwabe ebyokwerinda afande okumuyisa mu kyalo okumuyisa mu byalo mu bukubo obubi n'atuuka nga kasawa za kampeni zinatera n'okuggwako bwe nakiwulira nalinga nkubirako nnyo bekikwatako nenze bwe nakirondodde naddala mu disitulikiti yange nakirabye nga ababaka kubanga kati olaba Pulezidenti Museveni bwagenda ku raali ababaka abasanga awo abesimbyewo abasanga awo awa LC5 nawo owa UC owa region eyo n'awa ne MPs ab'ekitundu ekyo n'abawa bendera naye nze kyenazudde mutabani wange era nakirabye neŋŋamba naye abantu bano babulamu ka plan era nze mbasaba baddeyo ku mmeeza batuule batambuza candidate okumujjako amasanyalaze okumuwa yalingako ewaya ebifo ebirala abesimbyewo mu kibiina kye bamutwala kugamba ndowooza ne mwene ali mupate bandikyagadde okutambuza Pulezidenti Museveni naye tekisoboka okumutambuza mu byalo ng'agenda ayogera mu bantu okusaba akalulu ke n'okusaba ak'ababaka nakirabye era nze mbadde mbasaba bakikyuseemu nti toyinza kubeera na candidate ng'alina laalizi 3 mu disitulikiti ate n'omuteekako okumuyisa mu byalo nze ndowooza nti nabo kye bandikoze mu zino laalizi 3 ababaka bano bandyegabanyizaamu ne babakwasizaawo bendera amasanyalaze ne bagabaweeraawo owaya ne baziconnectingiraawo waya okuziconnectinga kiri awo afandi naye olinga agamba nti bebakireetera okuyita ewala mu byalo nze kubanga nakirabye mukono nze gye nasanze mu kyalo gye basimbye ebitooke nga n'abantu bamulinze neneebuuza omuntu avuga wansi ng'alina laalizi 3 okugenda eyo nze gye nayita oba tomalaako ababaka bamutwala mu constituency zaabwe banoonyeza obululu bajja kunvuma naye nga kyekyo ekituufu era bwe banaba bakikyusiza bajja kulaba nga byangu nnyo nga laalizi 3 azikuba n'azimalako n'ayogera eri abantu abababeera bamulinze naye kati agenda okuva mu laala esooka ng'essaawa 12 kubanga mukubo bamulinze tebeeza waliwo gifts zalina okusanga mukubo ebirabo byebamuwa okugjamu sente ez'akalulu embuzi bikinze nawe nabasanga basitudde embuzi nnume nene bagikule kati omuntu wabanga asitudde embuzi kwa busuulwa kizibu nnyo okubeera ku sipiidi okulaba nti kandidate wakola ki agenda nga bagisitudde mu bbanga kati ebyo byonna byayitamu baba bamukeereya bwe baba nga tebamulyamu buli omanyi oyinza okubeera n'abantu oba omugenzi Kasirye Gwanga namulabako olumu ku TV ngagamba nti bamusituleyo mubende bamusitudde balina egundi ezifumita empisa namulaba ayogera kati oyinza okubeera n'abawagizi bo naye nga bakulyamu oluku nga bakukeereya bamanyi okuvuma ne boba ate kati fe abakadde oyogera okusezera nga bwolowooza nga ebintu nga bwobiraba naye nze ndowoozaamu nti omwana wange bamukooya kakati kiraga kyekyo abantu abangi okuŋŋaanira ku kandidate bw'obalaba abakulemeseza n'okuyita mu kkubo n'okukyusa eddala ekiraga buwagizi obw'amaanyi kiraga obuwagizi bw'oba osanze mu katawuni konna nosanga nogamba abantu bampagidde
Okay, kati bw'ogeraageranya n'obwowwo oba olaba ali waakira ku munne. Kakati obwowange nze mbulabira ku laali gy'aba agenze okuba ne ngamba ng'afunye abantu kubanga tatambula mu matawuni. Abantu bonna aba disitulikiti babatwala ku kisaawe wanaaba agenda okubasinkana. Kati nange eyo gye ngambira nti olwaleero obuwagizi bubadde bw'amaanyi. Bo bagamba nti abajja wakandeetu babagulira ku muceere n'amazzi n'ejju abantu bajja kunywa ku kasoda mu byalo abantu balwawo kukanywako. Bwe kibanga kikkirizibwa oggula omuceere ne kasoda n'abalala bakikole. Naye mbadde sinakiraba kulaliza Pulezidenti Museveni ng'abantu balya piraawo. Tekiriyo? Sinakiraba nti kyekibatwalayo. Naye ate abantu n'ababadde bakuwagira bayinza okuvaamu ng'obajereze bwotyo nti ekyabatuttwa Pulezidenti Museveni kulya piraawo ne basiibaawo nga bamulinda nga balinda piraawo naye bamala okumulya lwaki tebagenda? Lwaki bamala okulya piraawo ebyabaleese ne soda lwaki tebatambula ne bagenda? Ziba mpisa mbi omuntu agulidde akamere ke ate omala otambula ogenda olina kumulinda n'amaliriza kyakola ogenda. Ndowooza nti kubulwako byakwogera naye nga nze nandirowoozezza nti kandideeti yenna abantu bye yandibasanze wagenda okubalaale. Atulaba BBS kolinze Stephen Dunstan busuula okwagaliza ebyo byonjagaliza ndi ne General Proscovia Nalweso. Afande kuva twasemba okusinkana waliwo ba candidates ba NRM ku mitendera gy'enjala baayitamu nga tebavuganyiziddwa. Naye gye tugenda tweyongera maaso waliwo abayitamu nga babadde bavuganyiziddwa naye nga babeesimbyeko bagenda ne bawandiika kivumu nti bavuddemu. Abasinga b'NUP naye nga pulezidenti abangi. Omuntu kyetaaga okumala okumunoonyereza ku vetting emala okumula neze ekyo sikimanyi. Naye abantu bakulu abeesimbyewo bantu bakulu si baana bato nti balowooleze baleme kubateeka mu bigambo kubanga nze benalabyeko sinalaba ku ssente ze babawa oba tebanangambako nti gundi muwe ssente asobole okuva mu kalulu nti oba avuddemu nti kati muwe ssente oba obitako kinoonyerezaako omanyi naye nga siroza nti kituufu si kituufu abantu beesalirawo bokka anti beesalirawo ne beesimbawo nalaba nga kimulemerera nalaba nga tajja kwabika kifuba nasalawo nagamba waayi kakole enkolagana ne candidate Pulezidenti Museveni agenda okutuukayo nga basalawo dda. Kati oba bavaamu kyeyagalire batuuka batya wa General retired yani Kaguta Museveni tubola okulwala bagana n'okuba ebifaananyi babaleeta kubanga bwe baleeta ba flag bearer baleeta n'aba independent abasazeewo okulekera ba flag bearers babaleeta ne beekubisa ne muze ekifaananyi okubalagayo n'okuleeta abo kubanga baba beesimbye ku bakandideeti ba Yoweri ab'NRM babaleeta ne babamulaga. Ogambye kikola kitya? Obuwangwa bujjawa nti ovudde mu kalulu jangwe wa muzeeyi wali mukwesa ekifaananyi akusiime kyembadde neebuuza. Babeera gye bali eyo mu constituency babeerawo ku rallies babayita kubanga bavuddemu kubanga bw'ovaamu oyinza okuba nga ne mu kibiina ovuddeyo weegase ku NRM. Kyemajagala okumanya ekyo ate kyenjagala okutegeeza abantu ndowooza abantu balowooza nti bano abantu ba NUP bava mu ggulu baali b'NRM abamu baali ba DP abalala baali ba FDC kati ayinza okuba yaliwo NRM n'anyiga n'agenda mu NUP bwe bayogera naye ne bamugamba naye gwe kyakunyiiza kirabika n'asalawo n'akomawo. Nze kati nali wa DP ne kati ndi muwagizi wa Yoweri Museveni. Ekyakujja mu DP tekikolangako tebitereranga ate DP eriridawo era tebitereranga kubanga baatugamba basanga mu State House ne tutabasangayo tebaliyo. Kati nze ebyo by'okubawa ssente sikimanyiiko. Sikimanyi mukwetula kuno kumwetoolodde ng'ogoberera awamu obaddeyo ndowooza obanga ogoberera obuwagizi bwa kandideeti obusinze kuba bwakasinga kuba kwatannamalirayo wonna
sinalabako wanafu wengamba nti abantu tebabaddeewo wonna bwonna obuwagizi mbulaba era olowooza ensolo ku kizigo kweri January 15 President Museveni ajja kuwangula okusinziira ku kyendabyeko simanyi oba atuuse mu haafu ndowooza atuuse mu haafu okutambula kwe kutuuse mu haafu nakati atera nnyo okugamba nti banziba obululu bwange tolabanga abanga abaswaza abamuwagira jeno bamubawo nti akalulu nga yali mu ntebe nenda basobola oba birasaaga musaa tabatasaaga sisobola kugamba nti President Museveni yali asaaga yayogera ekintu ng'alina ne bwino n'amulaga kati kisinzira kati kakiiko k'ebyokulonda engeri gye kakyusizaamu gagenda okukwatamu ebintu ne Bobi Wine agamba naye baamubba era bonna bagenda kakiiko k'ebyokulonda ne bakomplaininga ne wabawo n'abantu abamu ndowooza oba baakwatibwa oba bitya bwe ndowooza abamu ne bagobwa okusinziira ku ebyo okusinziira ku Bobi Wine byayogera ne President Museveni byayogera kati eyawangula naye ate baamubba baamubba bwe yagamba n'aleeta ne bwino naye ate Bobi Wine simanyi nti oba yaleeta bwino kubanga n'omusango yagugjayo n'agamba gututte mu bantu kooti y'abantu naye kati kooti y'abantu n'okutuusa kati simanyi kiki yasalawo oba yasalira ani omusango saamanya kulaba ajja kuddamu kakati afaane mwami Kyagulanyi wayadde ebitundu by'ebuddu Masaka ali mu kunoonya kalulu era asaba buwagizi naye yeewulira nga bw'owulira nti kandidate wo naye agenda kuwangula naye agamba nkalina beere bagumu n'agamba naye bonna bakalina 8 bonna bakalina 8 ne buliira n'alaba atana kuba campaign n'alaba agamba yasinga kakati agamba mbalayirira buwagizi tugulina tugenda kuwangula naye byabakama tajja kutulangira tayinza kutulangirira statement yetegeeza kandi kyali mukalulu obuwagizi abwina agenda kuwangula naye tagenda kulangirira nze nsaba busabi mutabani wange ajja akinyonyole kiki yadde ategeeza kubanga bwokera ku makya n'ogenda erubowa ne bakuwerekerako osooka kupiikinga simanyi mpapula ojjukira bazipiikinga baali 180 mu bameka ndowooza abamu ne balowooza abamu ndowooza ne bagamba 180 ne bagamba nti tebajja kubalangirira ne bebanawangula bo tebakomyawo mpapula naye ono yazikomyawo ne bamuwandiisa mu kakiiko ke kamu akakola luli mu 2021 2021 kati bw'ovaayo n'ogenda ne weewandiisa n'okola ebyo byonna byonna n'otandika n'okutambula n'olaba n'obuwagizi ng'obulina naye n'ogamba nti ne bwe nafuna ekyenda tebajja kunnangirira nze ndowooza nkavaamu ate kaali keetagana kuviiramu nga kakatandika kubanga bw'ogaa nti protestive vote oba olina kuvaamu obanga kawakanya yes oba olina kuvaamu n'ogamba nze akalulu kavuddemu sijja keetabamu naye ekigambo kyogamba nti tebajja mulangirira nga lwaki tebamulangirira lwaki era lwaki atambula lwaki alina n'obudde bw'okutambula ng'amanyi nti ne bw'anaawangula tebajja mulangirira so omwamagezi kuva mu kalulu omwamagezi kuva mu kalulu n'addayo n'akola ebibye kati lwaki mukubiriza abantu okuva awalonderwa nga bamaze okulonda naye agamba ekyo kyemuyitamu okubabba nga bamaze okulonda mudde ewaka yagamba musigaleewo mwetoloolaawo police station nze omanyi busuulwa ku myaka gye maze mu Uganda wano kubanga sisengukangako nze sigendangako kudduka nti nagenze Kenya obawa mbadde wano nze bwe nali njogera ekyo ekintu naye newuunya bwe namala okyogera ne mpulira nga ne kyamani w'akakiiko k'ebikolonda abyogedde naye nze nga nze ndowoozaamu nti okusinziira ekifo ekyo bwe bakitegeka ne wabeerawo ne ba polling agents ababa candidates nali mbakubalira wano bw'obagattagatta ng'otaddeko ne observers kubanga buli candidate alina observer kyenakolamu ensobi wano kwe kugamba nti president bamuwa abantu 6 namaliriza nga bagamba nti bali 2 naye nzijukira nti buddeko emabega babadde nga 4 bwe nzijukira nga babeera 4 naye kati bali 2 kati bwe banga beesimbyewo baka presidential candidate bali 8 be bantu 16 BMPs
bayinawo babiri buli MP kati buli kibiina ebyo ebyavuddeyo 8 ayinza okuba ayina MP kati katubale nti nabo 16 kati ate bwoteekako ba independents nabo bayina babiri kati bwogattagatta abantu balinga 8 teekako akakiiko k'ebyokulonda kayina abantu baako oteekeko police constables aba security kati ne bagamba nti omanyi luli bwe nali wano nali ngamba mita 10 nze nga ndowooza nti nganze ze nandiwadde naye akakiiko k'ebyokulonda kagambye mita 2 kati abantu nga bali mu mita 2 ng'omaze okulonda ng'oli mu mita 2 naye ekyalo kati nganze ekyalo kyembeerako enta ojja kusanga kirina abantu nga 1,500 abalonzi ekyalo kimu kati abantu 1,500 kusiiba awo mu mita 2 nga bwe baleekaana bwe banyumya bwe bakola batya abamu bamanyi n'okujja n'omwenge nze kyova owulya nga nali ngamba nti okulonda bwe kuba kuwedde omuntu osobola okuddayo kubanga bakukkiriza okukomawo okubala akalulu naye ng'oli mu mita 2 naye okimanyi nti abantu babeera wano bwe bati ne baleekaana ne bagamba ako kafubu ako kalamu ebyo biti ne batandika omuntu bw'aba alonda gwe ng'oluddeyo nnyo kiki kyokola nga baleekaana nze ndowoozamu nti bw'abanga kandidate wange Yoweri Museveni yagenda ku kyalo kyange entaawo n'ajjayo abantu be babiri okumukuumira akalulu nze ndowooza nti abo be bandyesigiddwa okukakuuma kati mita 2 tewali nze sirina kati nze ngamba abantu nti zibeeremu naye ojja kusobola okukuuma eddembero lye bagamba kati nze we nali mbuliza ne ngamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina obusobozi obuteeka mobile toilets ku buli polling station ku kyalo kubanga ebyalo biri 7,000 oba 15,000 7,000 buli kyalo kuliko polling station ojja kusanga ebyalo binene nga ziri 2 naye bataddeyo facilities ezigenda okuaccommodating abantu abo okukyamayo era akalulu kano kogamba nti kyetuva tubagamba baveewo kubanga twagala kabba bano abantu bo bewaleese bakuba nti oluusi bagenda ne bayita nti abantu bannalweyisi baluwa nga tewali n'omu naye era kinabanga bw'onoogenda mu kooti bw'oba nga watta omuntu wadde toyina lawyer gavumenti ekunoonyeza omuntu oba n'akakiiko k'ebyokulonda bwe batolina kulabira kaluluko tekunoonyeza bano abalala be bakuyambako babagadde babakyusa ku bubonero ne bakukyusiza toyambibwa nze kye nali ntegeeza okulekaana okubeerawo kwokka kuleeta obutabeerawo obutebenkevu naye mita 2 bwe baba basobola zibeeramu n'okukuuma obuntu bulamu baddembe ndowooza okubeerawo naye nga kyandibadde kirungi nnyo okukomawo nga okubala kutuuse kubanga babala saawa 11 okulonda kuggwa nga baggala nga batandika okubala so baddeyo eka bakomewo nze bwendowooza bwe nandirowoozezza kubanga ne bwobeerawo abo bawakuwangula era bakuwangula kubanga akalulu kali awo mu box we bajja ne babuyiwa bwe bati ne batandika okubala si kyekyo era bakuwangula ate nakugamba kasala nga giri tacca kakakumaze kamanyi ng'owedde okamanyi kubanga weesimbawo senga tekyali ekyo kaluma kati afaane akalulu tukalabi muwabuzi wa president ku byokwerinda obutebenkevu mwami Kyagulanyi bwali ekawempe bujju tulaba tubale tuludde okulaba ng'embwa ezaba ku mademe zivaayo mwatudde ne muteesa nti embwa zikomewo mu kukola mu bujagalalo nedda busuulwa intelligence etuwa amawulire negamba nti tuwulidde wayinza okubaawo omuntu yenna ayina oba gulunedi oba ayina ki embwa ezo ziba zinoonya ebyo so si bantu embwa tezinoonya bantu ziba zinoonya ebyo kati mpozi kozi busuulwa tobeerayo naye omukulembeze naye nze teyakwasako ku fulaga anti banziba muzeeyi bwe yali awo waliwo embwa tubeera nazo ezinoonye ezigende Kyagulanyi kati Kyagulanyi woneka wempe wezabadde we nalabye
ku TV naye omanyi nti Kyagulanyi kitukakatako kumukuuma ne bw'aba tayagala kukuuma ne bw'aba tayagala kubanga bw'afuna ekizibu kyonna kitukakatako kumukuuma era omukulembeze asobola okukubira oba CDF oba wa intelligence namugamba mpulidde nti waliwo andeetedde olugambo bwe ruti nti Kyagulanyi agenda kutukolewako ne tunolaba nga twongeddeko abasirikale ali mu mikono gya gavumenti mpaka lwanaamala akalulu naye ate ne bw'aba amaze akalulu era kitukakatako okulaba nti abeera mulamu naye embwa tazaagala ekyo kyo nkikuwulidde embwa tazaagala abasirikale baweereze naye embwa oyo agenda kubeera komanda ni chief tulina omukuuma oba ayagala embwa oba tazaagala tulina omukuuma kati wano batugamba nti waliwo okususpectinga munda wano era embwa mujja kulaba nga zize toyinzaga nti nze busobola saagala mbwa mu puroguramu yange naye nga tufunye amawulire nti Busuulwa watudde waliwo ekintu embwa eyingira ompaka njagala Busuulwa mutegeere eggwanga engeri gye balikuumamu bakuumamu abantu baalyo era omukulembeze yonna gy'abadde agenda omudde ayogera ku kigambo ky'embwa poliisi yawa neeyina embwa mmeka abayita ba DPC n'ababuuza lwaki temwaleese embwa fe kujjako ne ku internet waka mu ofiisi ku ssomero kifo kyonna kyoba oyagala genda mu Blue Crane Communications byonna bijja kutambulira bulungi nnyo. Fabulous Freeman Hypermarket Semaduuka ali awo mu Kampala ku New Park Mall mpaka empya omwaliro gw'okubiri tuli mu kiseera kya festive season nnaku nkulu genda ogule ebyokulya ebyokunywa ebirabo ebyokuwa abantu mikwano gyo abawagalwabo byoyagala ebyatika buli kimu ebibala ogenda bisanga ku Fabulous Freeman Hypermarket Mukungu Freeman yagiteekaawo okusobola okuweereza bannayuganda afande tukyagenda mu maaso muvaawo mpitewo owa 226 ono omutuma erinnya likyasinza obulungi baba bagala kusikambula bivaawo mpitewo ebyabadde Tanzania obirabamu ki okutingana okwaddeyo nga akalu kawedde okulwanagana okw'amaanyi okwo mbyogerako nti bibi nnyo era saagala kubiyigirako nsaagala nnyo kuyigira ku kibi omuntu okubanga omuntu afiiridde oba mukyoli n'agamba nti kati kino kijja kutuwa okuyiga saagala nnyo kuyigira ku kibi nze saagalira ddala kulaba ekintu ky'omuntu kubanga kati wano mu Uganda gavumenti ya Uganda erina ebintu bitono nnyo mu kibuga ebyayo nga yo gavumenti ebisigaddeyo by'abantu babyekoledde bokka kati nze saagala kulaba ekintu ky'omuntu kyekoledde Busuulwa kyako kayumbako kobonyebonye nako okuzimba ng'oli akataddeko omuliro nti olw'okubanga akalulu nti olw'okubanga balangiridde ataliye n'ogenda ku bintu bya Busuulwa n'oyokya sikyagalya ddala era saagala kiyigirako era saagala muntu akikoppe kubanga kyekintu kyendowooza nti tetujja kikiriza nga bwe ntera kyogera nti twayingira ne batugamba bw'okwata ku kintu kya mwana yinki kakabeere ka peeni kibooko omukulembeze kati commander in chief tewali kukwata ku kintu kya muntu tewali kukwata ku dduuka lya muntu ekibatutte kununula ggwanga naye sikwata ku bintu by'abantu n'olwekyo saagalira ddala okubanga abantu balinamu ekirowoozo ekyo ne ba leaders nga bakirowooza nti kyandikoleddwa oba toli mukulembeze kubanga ebintu buli lwe byonooneka kubanga ekizimbe kino sente zekyatwala okukizimba okukizaawo sente we ziva omanya nti ate bwe kiba kya gavumenti omusolo gujja kulinnya basobole okuzimba ekizimbe kino naye ebyali e Tanzania saagala nakubyogera nako mbu tuyigireko toyagala kiwulirizaako sikyagala kive Busuulwa twegayiridde nnyo abantu abakulembeze abeesimbyewo akalulu bwe kaba kakugaanyi genda mu kooti bwe biba biganye nekakukubirayo genda eka okola ebintu ebirala kubanga tojjanga kufiira ku bannayuganda nti oyo nona ebintu byabwe nti olwokubanga akalulu balangiridde omuntu omulala
webale nnyo olutalo okulwanyisa enguzi mu lutuusizaawa bitonga tugenda nga munoonya ekisanja ekyo ekirala ekyamuzeeyo Kaguta Museveni twebaza obukiiko webuliyo walina kalema wali n'ebirala tulinda kubanga kati ekisanja kiri bwe kiggwereddeko wabaddewo akayugumo kamanyi nnyo ku byobuli bw'enguzi naye ndowooza nti gavumenti eno egenda okujja ina n'abawangudde kyabatandikirako tetubatwandikirako okulwanyisa naye nga tuva mu maka ga busuulwa mu makaago n'abaana bo tetutandikira waggulu tutandikire wansi kukigoba kyafandikisoko asookere wange asookere waka mu famire z'abantu asookere wansi okusinga okutandikira naye wansi kubanga enguzi bwe tunaba tetugimaze gwe bagiwadde n'agiwadde abantu babiri bwe tutakwatibweko nze agigaba agiwa busuulwa okusobola okukola ekintu ekitaliiyo okusobola okukola oluguudo olutagize okusobola okugira amafuta ne bagamba nti babaza amafuta emitwalo 2 nolina alisiivinga gumu nze ndowooza nti olw'okubanga nti oluguudo luno gye lukolerwa eriyo obukiiko bw'ebyalo eriyo obukiiko bw'omuluka eriyo obw'egombolola bandibaddeko ku kakiiko akakuuma oluguudo olwo lwe bakola ne wataba kubanga batunula butunuzi nga tebamanyi na kigenda mu maaso era anabeera minisita wa wakisi ekyo kyabasooka okukola ekolebwa oluguudo abeere ng'obukiiko oluguudo olwo gye luli buvunaanyizibwa kyenkanyi tulabe bwe beegatta ku baana okubba amafuta President Museveni yali agera ku parliament mu kisanja kino banga yagamba abaka enguzi esibuka wano ate ngenda kubakolako ngenda kubafefeta nfunye obujulizi waitawo wiiki ne bakwata sise namuju n'abaka nga 3 kati balina bweru tetufunangayo mulala kikyagwawo yagamba tubamanyi muli bangi nnyo enguzi mu parliament nga bagamba okunoonyereza kukyagenda mu maaso ndowooza basooka ne bakwata abo naye ne babawa bagita beiru babawa beiru bakyaliyo mu mateeka sinaba kumanya byavudde era saagana kubyogerako kubanga emisango giri mu kooti ekyembuuza yatugaba bangi bakwata 3 bateeka 3 mu kooti busuulwa ekigambo ky'enguzi oba kiki okukwata omuntu kibeera kizibu nnyo abantu baba tebayambyeko gavumenti nayo kigibeera kizibu ate kitegeere nti buli bwe bakwata omuntu batwala fayiro ye wa DPP n'anyonya naga nti ono bwe tumutwala mu kooti ajja tusingirayo muddeyo munoonyereze byebyo bikyaliwo bibaerawo ebyo alright si kirungi kukwata nga tojja kusobola kufuna bwina amala kati onagambye Robert yakimpereza nanga buuza afande lwaki abantu baba bawagira bakakkana nga ate bamenyi bamateeka babeera babeerimbikamu okugeza babawagira abawagizi kati awadde ekyokulabirako agambye nga Brian White nga Sipapa n'abalala nti abantu bano balabika nnyo nga beetigiza bane muwagire muzeeyi ffe tuwagizwa Museveni wayitawo wiiki 2 lwebabba ssente nga Brian White emisango yakutta muntu kati kankubulire eri abantu abalina emizeejo bw'otambula ng'oliko w'otambudde nayagala yeekubye naawe ekifaananyi naye ng'alina kyagenda okikuza oba okubbirako abantu naye kirungi nti abantu bayogeddeko bali mu makomera Brian White bamutadde akyaliyo omumanyi Brian White mumanyi nnyo yali muwagizi wajjajja nnyo bwadde yali muwagizi naye bw'okola ensobi balina okukwata era nsaba abantu bonna bwobanga oli muwagizi olaba kati ne mu ntobazi osanga abantu bataddewo ebifaananyi osanga bataddewo kyafande muke bataddewo ekya Yoweri Museveni akitadde mu lutobazi ali mu kuyiwa ettaka nze era bwe mbiraba nkubira bekikwatako nembagamba nti ono bamukwate eriyo waliwo omuze gw'okuddira namba plate oli n'ateekako ekifaananyi oba kifo balina kibateekako akafaananyi ka Yoweri nze mbiwakanya ebyo byonna mbiwakanya mbiwakanyiza ddala
kati oyakitegere nti wadde ng'oli muwagizi naye bw'okola ensobi olina okukwatibwa era ffe tubuulire nti waliwo omuwagizi ali wano naye akola ebintu ebifaanagana bwe biti bajja kumukwata ajja kukwatibwa era nze saagala nabakuumaddembe abati omuntu nti olwokubanga ono muganda wa Busuulwa ono muganda wa Jeno Narweiso embwa ya Jeno teba Jeno omwana wa Jeno ki bakiyita ki wa Jeno embwa ya Jeno teba Jeno Jeno yabeera Jeno embwa si Jeno Sembusa Ivan afande ndowooza eki ku condiments ezikolebwa candidate abamu yagamba nti mweyise nga bayekera nti nze ndi muyekera yagamba mwami Kyagulanyi yakyogera nagamba ekigambo nange nakiwulya naye mutabani wange bagenda ne bamutuusa mu bifo ngaakoye nze ndowooza olusaba akoye kubanga bamutambuza nnyo kubanga ekigambo kyeyayogerera nze kyova olaba saagala nnyo kubimuvuunulira yava yakyogere ki kyeyali ategeeza sikiwagirira ddala ekigambo kyeyayogera naye ndowooza alina kyali ategeeza kubanga ne bwe nayogera kalulu kakuume zima kakole ekibavayo ne bakinyonyola oba bakinyonyola bagamba bwe bakinyonyola naye nekyo olulimi lwe yakozesa terwali lulungi naye ndowooza bw'obanga oyogera opapa kubanga ayogera apapa alina lalizi nyingi ate akyatambula wangi kikuleetera olulimi okuwaba nze bwe ndowooza ndowooza nti kyekyo yali ategeeza obuyekera obuyekera agenda bukolerawo bwebweru wa ggwanga oba mu ggwanga abantu abo bonna era baba bayita bayekera bakyejjemu mangu tebakiyingiza mu bwongo bwabwe kubanga omuyekera bamunoonyanga muyekera n'agatako nti mutuuse mu kunoonyereza ku muntu omu eyakubibwa amasasi mu kampeyini zino Sembusa Ivan yabuuza aliwo yakubibwa essasi mu butanwa mu kuraaleemu eyiganga waliyo akavuyo k'amaanyi waliyo kasuka amayinja era simanyi lwaki kubanga amayinja ago baba tebagayodde awo baba batambudde nago pakinga emmere gyogenda okulya amayinja tekubanga otuuka mu kifunga tewali mayinja omuntu weyagayodde nga amayinja bayise nago kubanga feva gye batukuba Arua tiyali awo kiba kitegeeza omuntu yajja nayo ng'agyetegese ng'apakinze nga bonopakinga kabalagala yes kati ekyesasi banoonyereza saagala biddamu naye nja kubuulira bekikwatako mu poliisi baveeyo babuulire abantu wabe batuuse ku ekyo olina essuubi nti ebifo ebyawangulwa abopposition nvudde kwa president nga ndi ku bifo ebirala candidate wona abantu bagenda kuddamu babinunule ku mulundi guno obijjukira omuyingo yalina ekifo ekitibwa minisita nankabira nalina ekifo nabutwala bayitirivu nnyo banakomawo bayinza okubiwangula ebimu biyinza okuwangulwa oba obutawangulwa naye nga bajja biwangula bwento bwendowooza byabawanguza biwaddewo byetu bendowooza ate oyinza n'okusangayo ebifo ebirala ebyawangulwa luli NRM nga ate aba opposition babiwangudde ebirala akalulu bwe katyo kisinzira ku bantu byobakoledde kisinzira ku bantu byobanyonyodde ate mu Uganda mulimu okubuzaabuzibwa kungi nnyo kwa kati nze ndi wano oli ate addukayo buddusi n'alabayo ekigambo ate n'agenda awalala kwegamba ebintu by'obonyonyodde naye lwakuba nti wano abantu babuzaabuzibwa abantu bangi kati omuntu byanayogera ne byagenda okukolera abantu naye noba otakolera abantu oluusi kireeta obuzibu ng'omuntu ye abawa buwi ssente n'akomawo oluvannyuma lw'emyaka 5 okubawa ssente endala ez'akalulu oba mutwalo oba ki naba nga talina kyabakoledde naye biyinza okuwangulwa wayinza okubaawo bijja okuwangulwa ate kitegere nti n'ebibiina byetemyetemyemu NRM ojja kusanga mulimu ba independents bangi then ne NUP naye eryo ba independent n'ebibiina ebirala njagala kujjukiza BBS Media Lab company ekwata ebifaananyi ekwata embaga emikolo kola obulango tuli mu biseera bya festive season bya Gandaalo mugenda kuwasa muyina emikolo gye mwagala okulaga kwanjula
ajja ku BBS Media Lab ku 070M 90M 957 kuba ku 0701 901 957 endala 070 882 330 0708 882 330. Commander in Chief yalonze olukiiko olupya lwa General Court Martial olugenda kulemba Brigadier General Richard Tukatuchungurwa. Richard Brigadier General bamukbyemu ebituli bagaye no the council kwagwe in fact naga ono gubale sate mu binyo asinga ne Freeman Mugabe simayiro ate musajja ona tusibyeko koti y'amagye ajisibye kwani wana Uganda ajisibye kwa bana Uganda kubana Uganda bamagye oba wana bali asiri kwagu bonna koti maso koti y'abana magye nebo kole ekintu ekyefaanaginyirizaako bwe tukwata ne mundu oba bwe tukwata ne uniform ebintu ebyamagye tukutwala mu kooti eyo kati nze simanyi lwaki Lukwago agirwanyisa nnyo simanyi nti gye yasomera yagenze n'anoonyereza gye yasomera nga teyasoma ku ebyo ayinza kuba yabisoma naye nti mubi nnyo okusinga ne Mugaba baddewo mubi mu basoma bonna yawasa mwanyina oba Lukwago yawasa mwanyina amumanya atya yamutraininga twamulikurutinga kuva wa Lukwago omanye busulwa ku bantu nze ekigambo ky'amazzi n'omuliro bye badebatinga nga nze sikyabyagala kati kubanga Uganda we yavaawo yaseetuka kubanga si buli kye baleeta Lukwago ave ku kooti y'amagye high court yatuula aleka high court tugambe nti abalondeddwa si batuufu high court bageta high court chief justice obani bona kubanga bajja batunulamu batugambe nti bibalonze si batuufu naye simanyi kiki ono ali abantu gwe baali we twaleese President Museveni gwe yalonze kati ffe Lukwago yali atuwuliddeko nga tumulondera Lukwago akola ngani meya wa Kampala yali awuliddeko nga tumugamba nti oyo gwe walonze mubi nnyo deputy road mayor nti mubi nnyo okusinga obaani Lukwago buli kijja kiwakanya addeyo ku mwala sooka wakanya ogwo mwala nosaba okutegeeza nti Hajji Amisi Kigundu bamutwala mu kooti bannayuganda bali basatu kuzimba mwala nze baneerabira tuguzimba naye naawe oyagala bakuteeka ku misango bangatteko tuzimba ne Hamiso omwala webona kugatta ku lukalala ne bakuyita wali okubitebya nja kubitebya bamuwabira nti ki mbadde simanyi ayina omusango yazimba ku mwala mu ngeri emenya amateeka ekyaleetera abantu amataba okujja mu Kampala nebikosa abantu ebintu nebigenda nebifa kibi nnyo okuba nti amazzi gagenda mu bintu by'abantu naye nga kibaddewo wadde ng'omwala tegunnaba kuzimbibwa kibaddewo ekiriwa kuba kati twekwasa omwala naye nze ndowooza nti waliwo emikutu egyali gitaataaganyiziddwa egiyiwa ku mwala ogwo manze sirowooza omwala oguva wansi nga ate gwambuka mwala guva wansi nga gwambuka otegeeza kubanga okuva bayitawo nakivu bayitawo nga gwambuka eri kubanga ebyantu ebyandibadde bikosebwa byandibadde nga biri wansi w'omwala eno naye kakati olwokuba amaze okuva eno ne gambuka nga gadde oba kololo oba wa naye kibi nnyo ekyaliwo ate n'omukulembeze w'eggwanga yakiyingiramu simanyi wakati wekituuse naye omwala naye kati omusango guli mu kooti ndooza tebakkiriza nagwogerako bino bigenda mu nnyo biri mu kooti Kasozi Richard agayi Geno atubuulire lwaki abamu ku baminisita baabwe balemedde mu bululu nga ba independent nga ate bagamba bavumirira abeesimba ku bwabwe nga baali mu kamyufu ndooza efo Gerald mukopi bwani bw'abalonzi no so bw'abalonzi obwabeesimbyewo abalemera mu kalulu nga bamuwangula kwegamba bw'obanga oli minisita ddala nze ndowooza nti at least linda emyaka 5 egiddako kubanga
saagala nnyo okukyogerako naye nga Sandi Kisembye nkiraba si kituufu. Nakimanyi nti obululu olumu bubeeramu obutali bwenkanya. Bubeeramu obutali bwenkanya naye okikiriza. Asirise teyejjusa. Ate kyerabirwa mugambi kuba kigambye takyerabira. Ezengero tozimanyi bwaba bakuzadde ejjo wano myaka 42 emabega. Naye nga nze nandirowoozezza nti omukulembeze yenna teyandize nga independent. Sirowooza si kirungi, tekirabika bulungi. Okkiriza kubanga senga tetwakkiriza ffe na butebenkevu. Tukyagenda mu maaso mbadde mpayo ebimu ku bibuuzo byammwe online audience abagenda mu maaso okulaba program eno. Waliwo Yenkuza Moses agambye Jeno yakugambye nti oli w'enguzi bw'otandikira mu maka gaffe, naye president yagamba buli ne mu State House mu bakozi be ye teyakiwulira. Nkuza akubuuza muba ndooza tampulidde bulungi. Mugambye nti obuli bw'enguzi bwe tunaba tubutandikira mu maka gaffe, oba lowooza nti abo bakola mu State House tebalina maka gaabwe. Bwe njogera mu maka mba njogera ku maka g'abantu bonna, agange agooyo agani abo ba State House boogerako balina amaka gaabwe. Nakugamba busuula bulotuma omwana n'otamusaba balance enguzi ebeetandise ogikuza. Bw'okomawo n'obunyula enkoko gy'otategedde gye yavudde ebeetandise. Bwenzira nezange enseenene waka nga saaliseyo sente. Ante bayinza okuba bazikutte bazikwatidde ku mataala. Naye kyembadde ntegeeza amaka n'aba State House balina amaka. Talowooza nti tuva nze nsula mukono yeri amaka gange nenzija okukola mu State House. Kati kyembadde ntegeeza. Busuulwa twagala tubalize General Proscovia Nalweyiso yatuwa obubaka bulungi bwe yajja mu Busoga. Wali Busoga ng'oyogera ku mitimbagano gyayo. Nali mu Busoga. Ebyakika. Naye era nja kuddayo. Nja kuddayo kubanga waliyo yakyusa bye nayogera. Yaddayo n'abisaabulula. Yogera kuddayo kati ate bw'onoovayo n'addayo ono ebyamu ebyo. Njagala kwebuuza Haji Faruku Kirunda nawe webala omulimu gw'okola Haji. Kirunda bambi akoze nnyo. N'amawulire mulungi. Akwagaza okusoma amawulire. Naye kati nze sikyasobola. Era agatwagaza naye gwe tokyasobola. Naye Haji Faruku mukozi w'amaanyi nnyo. Twagala okumwebaza. Mwami Busuulwa, General Proscovia Nalweyiso musanga watwogeremu Katongole. Katongole kyo, Katongole omutongole. Katongole omutenga ali mu America ono yateddeko limu. Naye wenda ayogera nti abeera ntawo oba bajje ntawo simanyi. Sentawo si mu maka gange. Naye nina ofisi ebeera Nakasero mu Uganda Club. Kati avandi ofisi ebeera Nakasero bajja buzibu. Nakasero Uganda Club era omuntu bw'atuuka n'ayagamba ayagala nze bakuba mu ofisi. Kale kasita muwulidde awulidde mwami Katongole. Mwami Busuulwa ekintu ky'omwala Afande Nalweyiso alinga akisaagiramu naye bannayuganda banyiivu. Banyiivu ku ki? Ye Sserunjogi. Nedda mwami Busuulwa mwami Sserunjogi njagala kumutegeeza Walugave Basserunjogi babeera Walugave munnange ndooza mutabani wange kaŋŋambe bwetu kubanga sirowooza nti muntu mukulu ayinza okuba muvubuka. Mukulu Sserunjogi njagala kutegeeza nti ensi yonna waliyo emyala, naye olwokubanga tuli wano mu Kampala we tukulidde abamu tetutambulako, naye bw'ogenda Tanzania gyaliyo naye tegikyaliyo ng'egyo ejjaffe egiswaza. Kenya tegiriyo. Kibuga wakati nga waliwo omwalo. Mu kibuga wakati nga waliwo omwalo ogufaana bwe gutyo bagamba n'okugamba nti omuntu yaguddemu n'afiiramu. Omwala gulina okukolebwa, si gusaagiramu, omwala gulina okukolebwa. Ye Dubai gy'owulya abakulu abagenda e Dubai n'akoma banne ekiri e Dubai era nga Dubai naye waliyo emyala, naye emyala giyiteyo wansi
naye tetugirabako. Giyita wansi waggulu eriyo ebizimbe, waggulu eriyo train ziyitako, eriyo amamotoka bus ziyita waggulu nga wansi eriyo emyala. Omwala gulina okukolebwa naye baba waaliwo ensobi tulina gundi naye basindika obukiiko obuwerako ne bujja ne bukizuula nti mwala si gwe gwaleeta obuzibu. Bannayuganda banyiivu bannayuganda ki? Okujjako mpozi tugambe bannayuganda bafiirwa ebintu byabwe naye nga tebanyonyoddwa bulungi lwaki amazzi gagenda mu bintu byabwe. Okay. Bure. Lukwago ye munyivu. Lukwago munyivu. Lukwago ye bannayuganda. Ndaba. Olwokuba ina abagoberezi bambi ne bamulaba n'omulaba ng'akaba balowooza akaba kituufu. Naye alina kyakabira kirala. Mtu ayinza okukaba nga akabira kirala. Alina kyakabira kirala kubanga omwala bwe gubeerawo bwe guti abafunirako akalulu mulaba gavumenti terina kye bakoledde ndoza mubiraba. Abalulu abantu ne bamuyiira akalulu. Naye omwala kaguzimbibwe. Amazzi gayite wansi nga tetugalabako. Ebicafu bonna bonna badde bubeeraawo okusuulamu embwa, okusuulamu pusi, kusuulamu embuto zivu byonna bibe nga tetukyabiraba. Tosobola kubeera na kisaawe ekirungi bwe kityo. Ensi yonna kyeze neeraba neezanyiramu n'emizanyo. Juzi nalabye emipiira gy'amasaza nga girimu ekyo ekisaawe. Naye teebereza singa wabaawo ekiguddewo. Obwabawo ekiguddewo ng'abantu katugambe badduka bakola wizidro ng'oli ku mwala bwe gutyo abantu bonna bagwera omwo. Kati ani munyiivu? Tulina okunnyonnyola abantu kutuuka lwe banaanyiigulukuka. Era nsaba mugaga munnange Ajamis Kigundu agende mu maaso n'okuzimba ayanguye omwala gugwe abantu balekerawo nga tebakyagulaba. Ajamis Kigundu agende mu maaso n'okuzimba omwala. Nze bukyendo ogwe nakivubo mpozi koti ng'egenda kuyimiriza abantu gye bawaabye bwenayimiriza ate tugaana tujagendera ku ekyo. N'omwala gulina okuzimba kati lwakuba sirina busobozi bumala naye katongole nani mututteko mu nsi kale nga Kenya obatta naye ndoza yagenda Serunjoji yabadde Serunjoji ateeka okuba yagendayo. Lwaki ebintu babyagaliza baneiba olina agamba Rwanda ekiri e Rwanda naye waliyo emyala naye bagizimbako toyinza nagulaba naye guno omwala gwa gundi gwe yazimbye eyitayo ne loole omwala gwa Hamu nali ngendayo ogulabako ne loole bw'oba ne loole eyitayo eyo wansi wagazi. Bule Robert agambye General Pascal Narois atwebalize President Museveni olw'okuwa ssente mu ssako y'abogezi be ku mikolo naye balowoozeeko ne ku ssako yaffe abataasoma. Bule Robert abataasoma ssako for the uneducated. Nja kuziriizo nja jingira nange jengweyo nayo gyogwo ssako y'abataasoma tereeta baana baffe obutasoma nga bagamba ne batasoma wajja kubeerawo ssako beewole. Ssako y'abatasoma abogezi b'oku mikolo nja kumwebaza. Abogezi babatira mu ssako juzi mu bitundu ebyenjawo. Njagala kusoma ono Nakai mpamanya abiri otaddeko oli Musi manyina gy'oli ageetwabaza General Pascal Narois olw'okuwaayo obudde najja nnyonnyola bannayuganda naye Geno olowooza b'obuulira bo bawulira. B'obuulira bo bawulira kyategeeza nti waliwo abatawulira ne weeyogera otya. Ne Yesu yavaayo n'ayogera abatono baagoberera. Katonda yatanayogera naye Yesu yayogera. Katonda yayogera Yesu yayogera naye Yesu yavaayo n'ayogera n'afunayo naffe kati kwe tugendera ku ebyo. Abatono ababa bawulidde bajja kubuulira abalala. Sifaayo kubanga ekikulu nti mu Uganda yesinza radio mu nsi yonna nze bwe ndowooza. Tulina radios nyingi nnyo ne TV nyingi. Kati abantu obasonyiwa kubanga bali kweno onaabika ayimba onaawemula oli abuulira njiri mulala ali ku Mukama n'ayamba alanga ddagala alanga mwenge
mulala alanga ddagala lya kinnansi, mulala alanga zungu. Kati abantu ebyo bintu biba divertinga. Naye abatono ababa bawulidde kati ngoyo bwawulidde musaba abuulira abalala. Bwaba awulira nga nina kyamakulu kyenjogedde. Kale Kanyesije Robert agaye afane na Rais Mugambi lwaki tebata Alex Rais Mufumbiro batya kuwangulwa. Mufumbiro manyi yameko mogezi wa NUP asiyesimbyewo nakawa bamukwatanga ne nomination tezinaba. Omuntu kubagamba okukola parade ya eyali ku nupo yefaananyize y'amagye. Ye parade abantu batalimbye amagye ngali bimyufu eba parade. Eba parade ekwasisa omuntu. Eba parade nate abali bajogererako bali balaga kikyetegeeza. Aboogezi abantu abayitibwa bawa invitation okugenda parade. Okwogera bwe bali boogera bali balina kye bategeeza omuntu kyeno. Naye Mufumbiro simanyi kiki kyamu oba yakomandinga oba yayogera ki kati abantu kyenina okubabuulira nti nga bawulira simwogerere nga complaininga nti Mufumbiro lyabayisa mwe bali kwegamba security okusobola okukuuma eggwanga nga lirina emirembe. Security deploying mu bantu bangi. Oba ku mukyalawo oba ewange mbega wa government oba biki kugamba omuntu atuwa amawulire kati ebyo byonna kati omuntu ayinza okuba nga alowooza tinalwese bamukute talina musango naye nga gyeguli ng'olunaku lwe natandika okuwooza oba okubikkula fayiro yange okujogera omuwabi wa gavumenti lwokitegeera kati Mufumbiro ayinza okuba alina kyeyakola nga abakiriko DPP bamutwalira fayiro nagano ono bamuwozesa kati simanyi sagala bingiramu kubanga Mufumbiro ndoza ali mu kooti ali mu kooti naye ateeka okuba nga alina kyeyakola ayinza n'okuba nga naye Mufumbiro yennyini akimanyi kiki kyeyakola naye kakati oli agambye nti tumutya kuba na Uganda miliyoni 5 oyinza otya ogamba nti otya Mufumbiro. Seruyange John bwaleeta kano sikano bwaleeta General Loiso awanise kano ni mukutegeza General Loiso luli yagamba nti jeno muntu musajja mugezi lwaki tebamuwagira kati bwena muli bwandeeta ddi ayoza program erine nti wagamba jeno muntu mukule mugezi bukulembeze mu lwaki tebamukola ki lwaki kati tumuwagira. No, sinza gamba nti jeno muntu mubi niye simuwagira ngutali musa siroza tina musango simuwagira ate nga yali komanda wange myaka 8 simuwagira emyaka 8 gyonna yali 8 amekomanda bwenzijukira yali 8 gyali 8 ninga bwenzijukira gye yamalako naye tumuwagira simuwagira kubanga simanyina kumanya lwaki yavuddeyo okwesimbawo kiki kyagamba ayagala kulembera ate ina kumanya kye kirala anti anoonya bukulembeze namukulembeze oba obunoonya alina bintu byovayo noyogera kubanga ali pati ali omu bwabaawo ekyayonooneka mu gavumenti eno ali omu kubo yali alina kuvayo buvi nawabula oba nawandika nagamba nti ABCD naye simuwagira tekitegeeza nti omuntu ogamba nti gundi mulungi nti kati oba olina okumuwagira omuntu ayinza okuba nga mulungi naye nga obusobozi tabulira tajja kutwala ggwanga mu maaso ng'omulaba tekijja kusoboka naye nga mulungi ayinza okuba alina ebirowoozo bye nga birungi n'obuntu bulamu ebyo byonna naye si bye ebironza omuntu ebintu bingi nnyo ebironza omuntu lutu kati omuntu ayagala nzije wano ngambe omugisa muntu mubi biki nedda mulungi naye simuwagira mulungi naye simuwagira talina busobozi obutwala eggwanga lino mu maaso. Kansimbi kya Lutu agambye candidate Museveni temumukutule akuba avarale kurale alinga muvubuka lwaki temusaasira jajja Lutu mutabani wange ndoza si Lutu mukasono Lutu mulala
agamba jjajja ava wano kumakya n'aba wano n'agenda kulala endala ke kasembayo tusiibule. President Museveni anoonya akalulu mu disitulikiti 2 buli lunaku.